Tuyimbe DJ. Omwami wa Kaka Mukama k'essaza ya Raylands Sam Sekajigo yategekedde bana Champions empaka z'omupiira ezatumiddwa Buganda ku ntikko n'ekigenda okulaba nga bayitamu okwegatta wamu n'okwekulaakulanya era ng'omuwanguzi w'empaka zino yawangudde bajaaji empya. Yangu wako wano ojje otuteeke mu mikono gya Allah buli kimu kisobola okutambula bulungi naye ng'essanyu tulina lingi ow'ekitiibwa taata kulu simudemo wangu nekusangani netamo timu ya Kabembe yaina manya ina wano sambika mukashani namba 5 timu ya Ntondo enderezi nya Bakabembe baba kati bebalina eza kandi bali abanne nanyiga atenda kwa nyuma mwenza anya zopale na wama kuzina mwenzi wa wewe kati wano alani kayimba tamufunye kandi bakuyoda jime ene bali abanne nanyiga kati wano nyiga twabe anya wana mizibeka kati namba 5 na asiba asumule busumuluzi yampa abanne bakuyoda namba 7 nanyiga bazanye jo nanyiga kati wano yampa abanne yachagulina balendo ndaguleka bacha ina kati wano ate bana mwenza bana chibayiya wano egenda bugenzi wano mwabu ule mwana mwezi chibude hakim ana na gwano nyawano ana yasibaita mufunye bebacha alina onaungu na mukoleo efanya kako tuwasha mbole bebacha alina waseri abantu Sekajuka agamba yagenda okulaba nga abantu abasinga tebafuddeyo okwekulaakulanya wamu n'ogoberera ebigenda mu Buganda n'asala okulaba nga akumyewo mu Uganda ng'ali mu Lumula lwe okuteeka empaka zino okulaba nga agatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka wamu n'okubasomesa biki ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Agamba kino nakyakikoze okulaba nga abantu b'e Champions bakulaakulana ekiwaki yasalawo n'ateekawo bajjaaji okulaba nga ttiimu yonna enawangula empaka zino okulaba nga egikozesa okulaba nga yeekulaakulanya okugenda mu maaso okulaba nga batumbula embeera z'abazannyi oba abava mu kitundu kyabwe ekyo. Twatandika tonamenti eno n'ekigendererwa ekyokwempawalinga abantu ba Kabaka abawangalira mu mpembula y'e Champions. Twakiraba nti badde basigadde n'emabega mu byenfuna naddala abavubuka nga newojja n'oyogera epulogulamu ez'Obwakabaka tebazitegeera bulungi batwamala ebbanga ddene Obwakabaka bwavaawo abaana bakuze tebamanyidde ddala ky'Obwakabaka kyekyo kujja kati bakadde baffe naye kino kye tukola okwongera okuleeta obuweereza Obwakabaka wansi oburawundi omuzungu kyayita grassroot nti nga bw'ojja n'onnyonnyola Obwakabaka kino Obwakabaka kiri Obwakabaka kino abaana abato abali mu myaka gyaffe bakitegeera bulungi kyemuva mulaba badde eno wansi nga tuyita mu byemizannyo kuba omupiira kyekintu ekisika abaana abato naddala abavubuka bano ne tuyita mu kyo era kyetwatuuma Buganda ku ntikko. Twebaza Obwakabaka nti bwe twajja ne MOU oba giyita Memorandum of Understanding tugiweereza mu ofisi ya Katikkiro negenda mu ofisi ya local government ey'Oweekitiibwa Kabuki Joseph bakkiriza mangu era ne banzikiriza projekiti eyo gende Banso wakati wa Mbuleera Buganda okudda ku ntikko. Kyemuva mulaba piki eno eriko Buganda ku ntikko tournament. Tulina omupiira ogw'abalenzi asooka wangula atwala piki eyo. Amakulu ga piki omuvubuka bw'agiwangula bajja giteeka ku luguudo ekole boda buli wiiki ng'ina akasente keeta mu nsawo y'abavubuka. Omuvubuka yasamba omupiira oba omuwagizi w'omupiira mu muluka guno asobola okujja newula akasente ako oba kuzza mwana ku ssomero oba kwekulaakulanya kwonna ne bazimba. Singa omuluka guno oguwangudde omulundi guno guwangula piki ey'okubiri piki nga mulina piki bbiri nga ya kiraabu oyinza okugattagatta n'olaba ssente kiraabu zesobola okufuna. It is a community initiative ate ng'era tuba empawalinga financially abavubuka abawala babasa omupiira mitubesatu yatuwa ente twali tulowoozeza ku nte era kubanga ente bw'ogirunda kiyinza okutwala emyaka mingi okukola amagoba naye n'abaana abawala
bwe tunaba tutudde bulungi nabo bajja. Ye abadde omugenyi omukulu ku mupiira guno ye Dr. Rashid Lukwago ng'akiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda agamba Ssekajugo kyakoze kintu kikulu nnyo era nga kiraga akabonero akalungi n'asabawo bonna abantu abalinawo ensimbi baba ne okubeekoledde okulaba nga baddeyo mu bitundu byabwe oteeka empaka nga zino okulaba nga bagattako ku bitundu byabwe gye basibuka oba gye bazaalibwa. Ekiise obuvubuka mu lukiiko lwa Buganda era nga erimu ebyemizannyo n'ebitone nga olwaleero omulimu guno ogw'Obwakabaka bwa Buganda obukulembedde Oweekitiibwa Sam Ssekajugo bakolera e Bulaaya n'aguzza n'eka Batendo kubanga ebimu ku bintu Ssaabasajja bye yaliko ng'akyali Ssaabataka kwe kulowooza ku byemizannyo era 93 kwali kubbulukuka kwa ssanyu mu Bwakabaka bwa Buganda. Olwaleero Champions ng'egombolola n'abantu abali wano kikulagira ddala nti Obwakabaka bwa Buganda bwagala obwegasi mu bintu eby'emisinde nga nkakasa bulungi abantu abali wano bakitegeera oba oli Muganda oba oli Munyankole oba oli Musoga eddembe n'essanyu liva mu mbeera bwetyo tobola omwami wa Kabaka waali ow'essaza nga Oweekitiibwa oba Omukulu Katende waali ate bw'otunuulira central government naye neewagira ensonga eno. Ekyokubiri okwegatta ezimu ku nnyingo z'Obwakabaka ez'enkizo bwe bumu nga Ssaabasajja yatongoza engoma Buganda bumu ng'engoma eno etegeeza Buganda erina kutuula ku ntiko nga tukolaganidde wamu anti agali awamu era ffe nga abatambuddeko osanga Oweekitiibwa Ssekajugo nga ali London ate akunga masaza malala ali Netherlands laba ate bazzeeka be bantu be twetaaga mu nsi kubanga gy'ova ne gy'okoma ewammwe tewalina geraageranyaayo ewammwe maama olengera anti akoledde egombolola nti abalala balabireko ate enteekateeka gye ntegeddeko nti essaza Kyaggwe likyalina zaabu buli gombolola okugenda nga efuna zaabu eno. Nebaza omukulembeze ow'ekitundu kino ow'eggombolola eno yennyini Champions n'okukolaganira awamu olengera abantu balina omunamwa gumu temuli nti oba eno NRM oba DP oba PPP Obwakabaka ye maama ye taata tweyanziza nnyo tweyanzeege era nja kuwa lipooti eno Oweekitiibwa Ssaalongo Sserwanga Robert Minisita w'ebyemizannyo n'ebyemizannyo n'ebitone ensonga eno ddala yankizo tweyanze nnyo. Bajaji kumanyiza na munju w'abantu bano bonna tuwandika ekikwani mu bantu kubongeramu abakabembe bagupyoda alakumpya mwaba ndeja katwala bana muzerisa yali nede banyamane kabembe esayoni kabembe sayona nti bawo Omumyuka wa Ssekiwoowa owookubiri Fred Katende agamba empaka zino ezaateekeddwa Champions zina kyamaanyi gye zigasse ku ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe era nga yagamba alabye abantu bangi nnyo alabye abazannyi bangi abasobola okwegala ku ttiimu y'essaza n'agamba ekyokubiri ziyambyeko n'okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka kuva mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ekirowoozo ekyo kye yaleeta eky'okuzza Buganda ku ntikko mu kkowe ery'abavubuka ng'ayise mu byemizannyo. Tumwebaza olw'obuvujjirizi bw'awaddeyo, tumwebaza olw'okuloza ku kitundu kye gy'ava eky'e Kyaggwe ddala mu ggombolola eno mwe tubeesa ku Champions.
tumwebaza nti newankubadde ali Netherland naye ebirowoozo biri waka buli kyakola kyonna akikola kuzimba bantu ba Ssaabasajja Kabaka kakati emutonamenti bangambye yakubiri tuleeteekebwateekebwa naye nga buli kyasuubiza akituukiriza tumwebaza olw'ekirowoozo ekyo okugatta eggombolola eya mituba 3 ku ssaza erya Netherland n'agatta Kyaggwe ku ssaza lye Netherland n'agatta Buganda ku ssaza lye Netherland Oweekitiibwa Ssekajugo tukwebaza ebyemizannyo bino birungi nnyo ddala mu bavubuka nga tuli ku kkowe ery'ennyingo ey'okutaano mu nnyingo Semayi mu nsonga Ssemasonga ey'obumu ekintu ekyangu eky'okuyitamu okuzza abantu ba Ssaabasajja Kabaka obumu gwe mupiira wakati wano otunula tulina abaami tulina abakyala tulina bahaaji tulina abasapuli tulina baki buli kika kya muntu ali wano buli asambawo omupiira afunamu mu ngeri y'ebyobulamu kubanga atuyana ebinywa bye byonna ebyomubiri bikola ate naffe abazze okulaba omupiira guno ebirowoozo byaffe biwummula ekitundu kiba kya bulamu kale ekyo ekyokugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka empaka zino zeetabiddwa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo era nga betwogeddeko nabo bagamba zibagasseeko kyamaanyi olw'okubanga zisobodde obasembeza okumpi n'abantu abalina endowooza ez'enjawulo. Kabaka muzaŋŋanda so Kabaka tayawula mu bantu oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki so kati ffenna tubeerawo okulaba nga ensonga z'abeene zigenda mu maaso guno omulembe gw'abavubuka n'emizannyo mpagi nnene okulaba nga abavubuka tubakumaakuma okubajja ku byali boonoonye ogenda okunywa enjaga ogenda okufuna obulwadde ogenda okukola ki ne tubeera nga tubeera ku mupiira tubeera nga tubakumaakuma ssebo. Jamii ya gomba y'ekyampisi emu kweza gomba ezokala switch ya mukono onako olwaleero enkomero y'omupiira tournament ya Buganda Politiko omupiira guno gwateekebwateekebwa Obwakabaka bwa Buganda mu kutongola muno ng'abakulembeze aba Central Government twebaza Obuganda olw'okuteekawo ekintu ekitugatta ffenna ffenna awamu abavubuka bonna bonna basembedde bawogereze byeko emipiira gyaffe gyetuteekanga bannabyabufuzi by'obufuzi ani ateeseteese naye guno ogwa Buganda ffenna tugasse gugatta ebibiina byonna enzikiriza so twebaza enteekateeka eno egenda mu maaso mu ggombolola yaffe ng'abakulembeze aba Central Government kituyambye nnyo okulaba natugatta abavubuka n'ensonga Ssaabasajja Kabaka awangaale ogyeko bannabyabufuzi waliwo n'abantu ab'enjawulo abalina emirimu gye bakola mu kyampisi nga okuli n'omwami w'eggombolola ey'Obwakabaka wamu n'abantu abalala basiimye nnyo empaka zino ne bagamba nawo zabasikiriza okuba nga bateekamu ensimbi. Tournament eno gaffe bawanya Masayisa Property Agency twagyegattako oluvannyuma lwa mukulu gy'agenda akulira ebyemizannyo ofiisi ya mituba 3 ggombolola y'ekyampisi tutuukirira natugamba nti Oweekitiibwa Sam Ssekajugo ayina enteekateeka y'okusitula ebitone by'abavubuka naddala mu byemizannyo naffe ne tugamba tetusobola kulekerera abaana ba Buganda kuba nti nno ebyemizannyo biddirira kwe kusalawo tukwate mu nsawo tubeereko ekirabo kye tutoola naddala ku namba 2 nga Oweekitiibwa bwe yatoola ekirabo kya namba asooka bajjaaji tetugamba atuweeyo ekirabo eky'ente kino eri namba 2 naye abeere nga agenda musanyufu. Tournament eno bingi nnyo byegasse ku bantu baffe kuba kati obumu nga Ssaabasajja Kabaka watugamba okuba nti tubeere nga tuba bumu mu nsonga zonna zonna tubeere nga tukwataganya emikwano gisobole otuyamba okutuuka ku bifo ebyenjawulo lwa nsonga nti n'omukulu Sam Ssekajugo abamu twali tetumumanya naye olwa tournament eno twajja ne tumutegeera era kati tweyongerera ddala okumumanya n'okumanya obuvunaanyizibwa Obwakabaka bwa Buganda. Justin mituba 3 kyampisi njagala nnyo okwebaza Oweekitiibwa Ssekajugo obuteerabira gye bamuzaala abantu bangi nnyo batuuka mu bifo by'obunaanyizibwa
ne beerabira gye babazaala kyatakoze era afanye okulaba nti ebitone by'abavubuka bisituka kati Katonda Ssaabasajja Kabaka nange bwe yasiima mukulembereko eggombolola y'ekyampisi kyampa amaanyi okwongera ku maanyi g'ataddemu nange neteekawo abawala bo tebaalina kirabo kyebawakanira ku Buganda ku ntikko neteekawo ente ya $1 million. Sente ezo bwe bajja okulaba ki kye bakola kati awangudde olwaliro agenda kufuna $6,000 owokubiri afune $30,000 Goalkeeper Abaro avuddeyo n'agukwata bulungi nnyo. Abaro kakuze bulungi nnyo n'asoma omupiira mwavu gwa mutwe ananya mwezi Sula n'ateeka bulungi ku foloma wano ne kujja wakati wano ananya Lucifer tamufunye kati ntonto yagubye wota awade mwezi anadisipline n'anyiga wakati wa akoze nga bwe mugambye n'omupiira gw'amanyegezeewo eno gwa misinde yatwala naye kugenzi eri gyesiraba naye nga kyemmanyi advantage ya ntonto erina kyeyiya bategeeza omupiira guno nga guwedde tugenda okugadde